Breaking news, amawulire gosi malungi agavaako wali ejjinja. Waliwo amawulire agali mu kutambula nti waliwo abaana ba National Unity Platform abasatu abafudde abadde mu baasi ya National Unity Platform ebadde mabega wa convoy ya His Excellency Robert Kyagulanyi. Ebituufu byonna ambikuletedde. Bameka abalwadde, bameka abafunye obuvune, bameka abafudde, ngenda kubeera nga mbikunyonyola. Kale katugendeyo mu kyatuleese olunaku olwaleero. Omukulu Dr. Jose Chameleone Mutoweesa Palaso avuddeyo namulabula namugamba nti no wanalumba His Excellency Robert Kyagulanyi ye kennyini agenda kubeera nga mwekolerako. Mujjukire bulungi nti oyo musajja atasaaga kasayogera ekintu abeera akikakasa. Gwe atana subscribinga weegate ku mukutu gwe guno ogwa Wonder Boy UG. Subscribinga wano wokaawo ofuna latest subjects buli kimu ekituukirira ddala wali ku His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga ffe tutambula naye buli kimu ekiba kimutuukako tuba tukola ki tuba tukimanyi. Kyovula mbagamba nti mu subscribinga onakolera nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi kigambo kubeera nga apulinze numbers eziri crazy kitegeeza ki nti alese abantu bangi nnyo amu bibadde tebasuubira kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi oba weetegereza olugendo lwe yatandise waneno ku National Unity Platform headquarters n'ayitamu mpaka ku Northern oba ogyetegereza akunganyiza abantu abawererako ddala akakadde kamujjasi wano ejjinja. Kitegeeza ki abo bantu bonna oba convertinga mu votes. His Excellency Robert Kyagulanyi wedde ayina votes nga 800 which is a very big win eri National Unity Platform. Nabino njagala tujiwa obudde njagala osokola abantu b'ejjinja abasinga aba NRM bloggers babadde bagamba nti videos nkadde video kadde bere fano bategwe Calvin Kayanja mu kitu ekyo. Njagala video mugirabe omala ombulindoze mu comment section muloza His Excellency Robert Kyagulanyi manyi gege yongedde mu times 10 obaga kende tubulindoze mu comment section. Bobi Wine yazzeemu okusaddaaka abaana b'abantu era anaatera okwekwasa Museveni. Ezimu ku baasi ziri ze nabagambyeko ezisomba abantu mu Nuupu nga babawadde ekyebiri ogenda okuwagira Bobi Wine. Etomedde abantu bangi bafudde abalala bapookya na biwundu. Saawa yonna Kadinga agenda kunoonya simpase nti Museveni assa abantu bange naye nga baasi eyaabwe yennyini ezibadde zigobagana yeetomedde abantu ne bafiirawo. Saddaaka zizzeemu okutojjera. Abaana b'abantu bazzeemu okutotomoka. Firimu ezzeemu okuzannyibwa. Nagambye updates entuufu ogenda kuzisanga wano. Kuba eyo baasi yebaddemu n'embega wange ampa update. N'ekyebiri yakinkubidde kye baabawadde empya baakazijja mu banka ssente. Baasi etomedde abantu. Bantu bafudde, bodaboda z'abantu zoonoonese, abantu bamenyese. Kadinga atandise saddaaka. Ebyo wano nzaasobola okubikuwa kuba bino tebasobola kubipostinga nti batandise obuvuyo bw'okutta abaana b'abantu. Batandise obuvuyo bw'okusaddaaka okuddamu okufuna amaanyi kubanga nabagambako mu story eri ewedde nti Kadinga ali mu Luminati. Ze updates eziri eside yawo ngenda kuba nkutuusaako n'ebiri ejjinja abaana bange abali ku ground. Mr. President, zibadde nzija nkigamba abantu nti nkwagala nnyo. Webale kubeera mukwano gwange, webale kunnyaniriza. I want a better Uganda. The first step is the hardest. We are taking it. We are in danger. Tugenda kukunga njagala boss wange. Nange omulimu gw'okunoonyeza akalulu. Mbeko n'ettafaali lyengugattako. Tukunde Uganda bisaba kunga. Uganda kunga. Kyagulanyi kunga. NUP kunga. People power. Thank you so much. Katabagira Kyagulanyi senta mu musaini ngako kiwalume. Yeah. People power. Our boy. Mr. President, Matware Mukayala, Manekele Mukayala, Matware Musicha, katika tuku, Mefuke, Sumulula.
mbega wange ku kitebe ampeereza vidiyo eno nangamba mukama wange labayo abantu wano ku kitebe basomba okubatwala Bobi Wine gy'anaabeera era buli omu bamuwa emitwalo ebiri nangamba zino ze zimu ku kosta ezisomba abantu era ziri 50 ku kitebe naye ekyokusomba abantu kyandibadde awo kubanze nababuusa dda nti Kadingo takyalina buwagizi okuleka okusomba abantu naye ne mukwata abantu abandigenze mu baasi 2 ne mumanyiga mu kosta emu olw'okuba mwagala okulaga abantu nti muyina abantu nabagamba abantu bano we babeera wonna abantu bajja nabo buzzi kati baawulidde nti President Museveni ali munyonyo agenda kutongoza manifesto ne mugamba mbuka naffe katulage ensimbu tuyina obuwagizi tutwala abantu Kadingo gyagenda okwogerera labishi njagala kubajjukiza nti President Museveni temumusobola mulekeraawo okumwerijjamu kubanga kati essaawa eno mbe expose nze nti n'abantu ababeera mu kulaaleza mwe musasula basasule n'olaba namungi w'omuntu aze ku kitundu naye nga tamanyiddwa na mu kitundu mulaba abantu bawagira balinga abafiirawo naye nga basasule bye bino bye mbagamba kati saawa eno mbalabisiza nti abantu mutikka batikke ate nga bonna basasule kyebiri abandigenze mu baasi 2 mubanyiga mu kosta emu nuupu mulekeraawo omuze gw'okusomba abantu okubatwala Bobi Wine gy'anaabeeranga mukole ng'enaali kati eri wali munyonyo abantu beetwala bokka ate nga balina obuwagizi obuli organic obutali busasule President Museveni ku byakoledde abantu wano kizibu nnyo n'okuwa omuntu essente n'azikkiriza mbu agenda kuwagira era ebyokusasula abantu n'ebyokusomba abantu biri mu nuupu mulekeraawo okusomba abantu mubabuulire biki bye mugenda okubakolera bagenda kubalonda era ne leeralaaleza mwe gye ziri bajja kujja naye bino ebya kosta okusomba abantu